Walalabyeko omuntu mu biro bye. Ensi ne bwereekaana etya ng'oli mu biro byo nga Katonda yagambye ogenda kubeera by fire by force. Tewali kikyuka. Otherwise singa abantu bwe baali basalawo Katonda kyabaakola byali badde birala. Essaawa eno tukkirize oba mwagala oba temwagala. Alien Skin ali mu biro bye. Mundonga ali mu biro bye. Oba ayimba bubi oba ayogera si emimbi asoso mugamba nti nno tayimba. I'll give you an example. Bagamanga Shiba tamanyi kuyimba. Bwe yagenda mu maternity leave, style ya music gyakuba yagenda nayo mu leave. Taliiwo nayo teriiwo. Tumulinza dde ekomewo. Kati ono Kimenke oba ayimba, oba tayimba, oba ayogera, oba ali mu biro bye. Katonda yamuwa favor y'essaawa eno yeeriko. Ate Bible tugamba don't dare the anointed ones. Kye bayita ebiro tosobola kirwana. Katonda aba yakiteekateeka n'agamba nti Alien Skin Kimenke oyo waakubeerako ebbanga bwe liriggwa ye yamutonda yalimanya waalimuzza. Omugenzi Ismail Chuli yalina ebiro bye. Abantu balwana isima, abaana baakuba isima teyagwa. Mpaka yamutonda we yagamba ebiro bya isima bikoze eki. Ate yagenda n'okuva mu nsi nga akyali mu biro bye. So kati Kimenke ali mu biro bye. Ne bwe tunaayomba, ne bwe munaakola mutya, Kimenke ali mu biro bye. Singa teyali mu biro bye era ajja kugwira wali we yasookera. Nga palasi era baakalwanagana. Naye teyagwa. Katonda yamupiisula upisusu ne yeeyongerayo mpaka yamutonda lwanaagamba nti ebiro byo biweddeko kati ndeeta mulala. Tukkirize tugaane Kimenke ali mu biro bye. Mumuleke abeere mu biro bye. Abibeere mpaka Katonda lwanaagamba nti akabira nti ebiro byammwe biweddeko. Ngera campus endala bwe zibeerako ebiro byazo ne biggwako. Kati noona ali mu biro bye mumuleke. Kimenke beera mu biro byo by fire by force. Kirungi Katonda tasooka kwebuuza ku baana Adamu nga anaatuteeka mu biro. Bakwano mmaze obanyiiza ngenzi. Bannange 2025 batukube fireworks tulinga abaguli mu makkati omwaka. Naye nga tuyina okubeera abalamu kuba guno gwe mwaka ate gwe tweteekerateekera okugenda okusuula akalulu. We all have to be alive. Nga Mukama ye mubeezi. Okitegeera. Nabasuubiza ngenda kuleeta lisiti y'abantu bange nagiteeseteese nzinga bwe ngenda ogiwagira ngireeta. But for now, biro bya Kimenke na Fangoni Forest na Fangoni Soldiers. Teri kirala. Musically teri kirala. Bye. Ebiro tebiriiko nti gwosinga eddoboozi. Ebiro tebiriiko nti gwosinga ssente. Nkugambye oba ayina oba tayina biro bye. Oba amanyi okuyimba oba ayimba biro bye. Oba ayogera oba Mukama yamugamba bino biro yabimuwa ensonga lwaki ffenna tumuliko wesanga omuwagidde yesanga ali ku top ku chart naye mwenyini bw'omubuuza tamanyi lwa nsonga biro bye. Katonda yamanyi jazza ebiro by'omuntu mpaka wagamba nti ebiro byo bikomye. Kati for now Akamenke n'ebimenke n'obumenke n'ekimenke bino biro byabwe. Ekyo mulina okukikkiriza. Otherwise singa si biro bye singa oyo omwana mwamuzza dda mu kyalo. Naye gomanya amawanga amagatte okwegattanika kuba omuntu omu nga talina. Ate Alien yagenze n'abala Palaso ekintu eki nkikuddamu. Palaso yakoze byonna byakola. Nalabyeko ka clip ka Coach Clement. Yagambye nti babadde bakatuuka. Alien n'abagamba bana abasajja bagenda kujja wano batulumbe. Like anti ngorategede uliriza bagenda kujja wano bakole batulumbe okusezira ku bibaddewo bakoze mumpere ebuloba kusizira ku bibaddewo mu kivulu. Naye bo obusiru bwabe bagenda kwagala okukola ki okulumba. Naye okumanya n'omwana abala ebintu bye n'abagamba banne kobo ekitegeeza tu setting mwana kibana mubere ku Holland mugende mukole ebyammwe mubaleke bajje. Omugezi amaze okutega ki
olutuula era omukisa gwe yakitegedde tebagenda kujja balumbe naye nga tamanyi ti Palasa ajja kujjirako laba omukisa gwe we gujja ne Palasa najjirako era ye ndowooza onawe yabadde yaga kyova olaba olw'eggulo yagambiddewo abaana mutegeke ebyuma tukole live tukube music nga ye akatego ke kamaze okukola ki okukwatayo era Palasa wali gamubuguma kuba agamba ekisajja nkiwadde amaanyi omulundi ogwokubiri ow'amaanyi there is no essaawa zino General Museveni asindika amagye mu Somalia okutereza emirembe wawawa wali omulabyeyo nti agenze mu field asindika is the president is the commander okitegedde niye mugabu missions ezimutaalumba ngeruwa sawa no muhozi ngeruwa CDF yandibadde nga missions ezimutaalumba like nga tagenda oli the CDF yawula ne president oliye number 1 commander kati Palasa nga commander yabadde ayina kusindika busindisi so si ye kulabiikira kuki